mbyogera kati tuli ku bujulizi bwa document eziri live eno fayiro yo yonna sente ze wasayiningira wano ku ONC wagamba tosayiningibwa tojjanga ku wano sente namyalo teyasasula teyakola ki watuwa Sarafina in watuwa events no wasayininganga zino zonna sente Frank Gachumba nekuteeka ne ku payroll ng'ofuna milioni 3 zino 3 milioni ne kano kakano sikini chamala bazaawukana olaba zaawukana tewali zino zonna sente za Gachumba olumu olaba this waliwo sigeri kyekyuka wano watusindikiranga n'omwami omulaba mu Itabu Kenya Habibu baffe buli omwana alina kyatukolera oba supplier yenna atuwa tumukolera fayiro eyiye ngayo. Olutalo lwa Frank Gachumba ne Hadija Namyalo lukyalanda jukira gonde Frank Gachumba yavudde n'agamba nti Namyalo teyasoma nti Namyalo yakoma mu sinyafo nti Namyalo n'amannya gakozesa waliwo omukyala munamateeka gwa impersonatinga nti nanyini mannyago ebigambo byabadde bingi nnyo ddala kakati Namyalo naye agamba avuddeyo kuleeta bwino kubanga alaba nga Gachumba yabadde amusibako ebigambo ebitali bituufu mbu ng'amulumiriza mboba n'okusasulwa tamusasula ndowooza alina byabasaplayinga naye n'avaayo n'agamba nti zaabikire mu maaso ga kamera nga tuvuddeko eyo munnange bana NRM ebintu byabwe oba babikola bitya munnange engumi yanyoose naye nga kiki yanyokedde mu mmere nga bulijjo nga bwe babikola. Ebintu si byangu munnange nga wobiraba ngawe bitambula awo ndowooza Museveni waatuwagalira kusanga nga twesiga tuli mu bisepiti by'emmere naye nga tetulina mulamu omutuufu gwe tuliko nga tuvuddeko eyo tugendeko omukulu Honorable Masaya Sempuuga ye nga bulijjo takomanga kwemulugunya ku NUP era waaba ayogera ayinza okugamba nti oba ali ku kirooto kya ntiisa waliwo wano obubaka badde ayogerako mbu temwejusanga n'olunaku yadde n'olumu okulonda NUP naye atandika bw'atyo watuuka mu makati n'abyonoona. Kisooka tewali muntu yenna yalonda NUP alina kwejjusa kuliberatinga nti nakola nsobi no tiyali ensobi ekyo kye mwakola kye kituufu era kye mwalina okukola era naddala abantu ba Busoga balonda nnyo NUP eyo tiyali ensobi kubanga abantu ba Busoga baagala nkyukakyuka NUP yali for most party yali party ekulembeddemu enkyukakyuka ekyo kye mwakola kyali kituufu era temukikyejjusanga ekyokubanga bwe mwalonda bamwamala balonda tebaategeera kiki mbawadde omanyi nsobola okuwa zaabu n'olowooza ndikuwadde mugaati I've given you gold, a bar of gold ogenda ogaggawala abaana n'abazzukulu n'ogenda mu bbaala n'onywa n'otamiira bba n'ogyekayo ne bagitwala n'olekayo zaabu gwe nkuwadde mu bbaala kakati abantu bemwawa zaabu bwe bati bakitegeera gubeera musango gwammwe abantu abalonda bakyaliwo n'ebyabalondesanga bwe balonda bikyaliwo tebinnaba kuvaawo ne gwe bataalonda tanabo balaga nti agenda bikolako kati babalonda waaki nze ndowooza nti abantu abalonda NUP mu Uganda yonna mwali batuufu muli bantu bankyukakyuka kye mulina okukola ku ssaawa eno kwe kuteekawo embeera egamba buli gwe mwalonda nogwe mutaalonda gwe mwagamba nti nedda lindako mutuule ku mmeeza mukole ku nsonga mwennanga muli bakkakkamu eggwanga lino innocent tetugenda kulikyusa kubanga tuli ba mukwano nnyo no
tujja kulikyusa kubanga waliwo bye tulina okukolako ffenna. Omusajja ali leader of opposition essaawa ya kakati atambuza kibiina kye era nga mbu ali mu kwebuuza ku balonzi bamubuulire eki kyalina okubakolera kubanga ayagala kwesimbawo nga pulezidenti w'eggwanga mu 2026. Ate lwabadde tuli awo lwaki Abeid Bwanika tavaayo ate okwambalira Honorable Joyce Baagala Ntwatwa netugamba otyo bino. Baagala naye njagala kujjukiza abantu abatamanyi byafaayo. Baagala yali ku NBS nga y'omu bwe tuyitamu okusobola otuyamba okuteeka enkuŋŋaana zaffe ne kampeyini zaffe za struggle eri bannayuganda era yakola omulimu gw'amaanyi. Teyazze mu byabufuzi olw'okuba nti yayingirira mu Nuupu. Omulundi guli 2016 yayingira akalulu era n'afuna emitwalo 3 egy'obululu bannamityana gye baamuwa. Akalulu kano yagattibwako n'agenda mu mitwalo 6 kana akawedde giri gyali ndoze 3 oba 8 n'atuuka mu mitwalo 6. Kaakati abaddewo mu struggle era sikkiriziganya n'abantu bamuvumirira kumulinyirira. Bw'oba tokkiriziganya na muntu sigala ng'omuwa ekitiibwa kye. Twamuleka twali tulowooza nti ajja kujja ne waffe mu DF naye yasalawo nti agenda kuyimirira mu kibiina kye ekya Nuupu. Eryo ddembe lye bw'ati we yasazeewo naye ffe ne waffe wakyali waggulu eri buli muntu yenna ayagala okujja okutwegattako. Mukulu Sseggona amanyiddwa nti ayimirira munnademokrat. Amanyi nkola eri eya demokrasi eyaffe bwe tubadde tutambulira kuva mu DP naye eyo gyali enkola teriiyo. Eyo gyali era ajja kumaliriza nga either bamugobye bamumye kaadi oba nga bamulinyiridde nga mumbadde mulaba bw'agenda ku kitebe abaana ne bamulinyirira nga beerabidde emirimu Mukulu Sseggona gye yakolera ekibiina ne gyakikolera. Mukulu Sseggona yatukulemberanga nga looya n'akola emirimu mingi nnyo naye okulaba nti ayisibwa bw'atyo enkola tugivumirira. Naye njagala kumuwa amagezi nti eno mu Democratic Front abantu abalinga Sseggona Honorable Sseggona betulindiridde bajje tuzimbe struggle entuufu tusobole okuyamba bannayuganda okufuna ekyokuddamu era bw'afuna obuzibu tumusaba ekifo kye sayidi eno gyekiri. Nange njogereki ndekeki ebigambo bibyo obiwulidde. Ate waliyo omwana w'obulenzi avuddeyo n'alaga okwenyamira agambye nti tulina ebintu bye tutalina kubanga tubuusa maaso. Agambye nti wamaze akalulu k'abavubuka wano nga mwakalabye nti naye ekisinga okwenyamiza entebe ezisinga obungi oba ebifo ebisinga obungi NRM yabitutte. Bibino. Kakati NRM mu bifo by'abavubuka NRM yasinze okuwangula. Kino nno kyennyamizaamu nyeno video gitambuze etuuke ku Kyagulanyi, etuuke ku Museveni, etuuke ku Dr. Besigye, PFF, etuuke ku Jema, etuuke ku DP bonna batuukeko. Kankuwa ensonga lwaki NRM yeerisiza nnyo enkuuli mu kalulu k'abavubuka kano akaawedde. Briefly katono nnyo. Muwano mu Central tukimanyi nti NRM amaanyi matono. Ate ng'ebibiina by'opposition naddala NUP ebiriwo kati ebipya n'ebirala byonna amaanyi gaabyo naddala NUP gali nnyo ku bavubuka. Kino nno kyantiisa nnyo ng'ate NRM ewangula mu bululu bw'abavubuka. Ne kankuwa ensonga katono nnyo. Makindi NRM yawangudde emiruka 16 ku miruka 22. Ku miruka 22 NRM yawanguddeko 16. Makindi mu Kampala, Makindi division. Ate Kawempe ku bifo 116 Kawempe yonna 116. Ku bifo 108 NRM yawangudde bifo 116. Just yalese ebifo 2 ebyagabanyiziddwa abalala. Ku byalo 135 ebikola Kampala Central NRM yafunyeeko bassentebe b'abavubuka 128 ku bassentebe 135. Ebyalo ebimu NRM yatutte bassentebe bonna ne watabawo mulala abatwala. Mu Kampala wali Kololo 1, Kololo 2, Kololo 3, Kololo 4
Kamwocha ne Kamwocha yennyini NRM yawangudde ebyalo byonna mu Kisenyi, Nakasero 1, Nakasero 2, Nakasero 3, Civil Center, Industry Area, Bukesa, Kagugube, Old Kampala, eyo yonna NRM yerisiza Nkuuli. Kino nno kya bulabe, kankuwa ensonga lwaki. Ensonga esookera ddala obutakwatagana n'obukulembeze obubi, poor administration n'abakulembeze abubi. Selection yali nfu nga National Unity Platform ekola abakulembeze b'oku byalo eno abaviira ddala wansi. Zewandiise structures zaali nfu naddala wano mu Central. Ate kino basaana bakyetegereza ennyo nga tugenda mu kalulu akaddako aba National Unity Platform. Bwe weetegereza kati mu kitundu nganze gye nva Makindye Ssaabagabo, omubaka wa Parliament aliyo wa Nuupu bamuyita Sserukenya David. Nene ku kyalo waasula aba NRM bawanguddewo ebifo byonna ku bakadde ku bavubuka n'obukiiko bwonna. Meya wa Makindye Ssaabagabo wa Nuupu ne ku kyalo waava aba NRM Latibu Muwonge ndowooza tumumanyi Bondi oyo boxer wakabi champion ye yawanguddewo. Meya bamukutte n'amatayi ne bamukanyuge ne bamukuba n'emigere. You know, ndowooza olaba waliwo omwami omu chairman w'Erweze bamuyita Yusufu Bugagga. Y'omu be bakwasa ebyakunga mu Makindye Ssaabagabo. Era ne beewa n'ebifo, balina ebifo bye beewaawo ne barinewinga ne beewa ebifo. Ku kyalo kwava NRM yawanguddewo abakadde n'abavubuka ne bamukuba n'empi. N'abavubuka bennyini aba Nuupu ne bamwefulya ne bamukuba empi. Ng'ate ali mu kuvuyisa ye kennyini nga yali mu kulwana n'omuvubuka wa National Unity Platform. Now, njogedde ku kifo wemmanyi naye neewalala nkakasa ebitowe byabadde. National Unity Platform eno message mugitambuze etuuke ku Kyagulanyi n'aba NUP abakulu Lubongoya n'abalala. Abantu be mwakwasa obuvunaanyizibwa ku byalo omulimu tebagukoze bulungi. Kyennyamiza nnyo okubanga NUP empagi yayo esinga y'abavubuka. Nojja mu kalulu k'abavubuka ne mu Buganda mu Kampala ne mu Buganda yonna Wakisowa ne bakutwalako ebifo ebisinga okubeera ebingi. Eyo ensonga esooka, poor administration, abakulembeze structures eno wansi NUP be yakwasa obuvunaanyizibwa bubalemi beefaako bokka. MP yasigadde mu nju nga yeebase yalinda kaluluke bino tebimukwatako naye nga takimanyi nti kino kiba kikosa. Result yonna NRM gy'enaawa mu kalulu akali fayino bajja ku reflectinga ne kabavubuka nti abo beewana nti balina abavubuka ne mu kabavubuka twabawangula. Naye lwaki nti be bakwasa obuvunaanyizibwa waggulu balina bye beeyagaliza badda mu ntalo kulwanagana tebakwatagana okuviira ddala wansi eno wansi. So abagabo obukulembeze obwo n'abatunula abantu amuddemu muyite abantu abo mubakube mu ttooki abalemereddwa mubajjeko obuvunaanyizibwa mutekeko abala naddala nga akalulu akabonna kabindabinda. Kyennyamiza nnyo NUP giwangula mu kalulu k'abavubuka. Kyennyamiza. Ekyokubiri okutabanguka kwa DP kye kibiina ekisinga obukadde mu Uganda mu Africa kikwata kyakubiri wansi wa African National Congress. DP esukka emyaka 7 ng'erimu existence wano. Kye kibiina ekyali kyamastalinga bukyanga kitandika kibadde ku opposition kyali kyamastalinga obululu bwa colleges. Obululu bw'abavubuka bwa college nti abakulonda obwo bamanyi mu register tebaba na bangi. Kizibu osanga yafunye obululu ebibiri mmeka babeera awo mu 2, 8, 6 obo bamanyi. DP yali ya mastering obululu obwo nga bali administrative kuba bali balina emirandira naddala mu Central wano bali balina emirandira egyo. Kati okutabanguka kwayo Mao ate Lulume ate Sebamala n'ebirala ate kulwanagana n'ebirala kuleetedde NRM okwerisa enkulimuka kuba ebadde teyina agikola. Ne uli ebadde wangula naye nga bavuganya olaba babeera very stiff kuba ne DP yali ya mastering obululu obwo. Kati obutabaawo bwayo bwayongedde NRM amaanyi okwegazaanya nga bweyagala. Eyo nayo nsonga nkulu nnyo. Ensonga ey'okusatu NRM yalabise ng'eyeetegese obulungi. Babadde nga bajja batambuza ebintu byabwe bino simanya Museveni for Buganda simanya biki balina ebintu bye bazze nga bakola. Waliwo ebintu ezo structures babadde nga bakola mu ghetto. Akalu kano kasinze kubeera mu bavubuka ba mu ghetto. Jukira 65% y'abavubuka abali mu Uganda babeera mu ghetto. Kati NRM yakimanya tukoze tutyo okuwamba ghetto zino. 98% ya zigete ziri mu Uganda kuba ghetto ziri mu Kampala ne Wakiso. NRM yaziyingiramu. Kati bo beetegeka bulungi nnyo ne bamanya nti tuyingira mu ghetto zino akalu k'abavubuka kagenda kutwanguyira. Kati ne basalawo ne bapenetratinga ghetto ezo. Kyabanguyidde okukozesa abaana abo okujja either okukyankalanya oba okulonda nga balondera ddala ekintu kye baagala
babayambako tebakyabakwata babawa freedom nti kati mu ghetto bakolerayo emirimu gyabwe bazanyirayo ebikone ne bakola biki baatula wansi ne bamanya nti bwe tunaalwanagana ennyo n'abaana bano tujja tuka ekiseera tubeere nga tukola ki tubafiirwa kati ne babasembeza busembeza ate engeri ke balina obuyinza nti ne bwe baba bakutte balina be bakubira ne babajjayo n'ebirala ebifaanagana ng'ebyo kati NRM yeetegese bulungi akasente bakatambuzza bulungi NUP n'ebibiina ebirala kibalemesezza nti babadde batuma butumi candidate ne bakuwa kaadi nti genda abantu bagenda kusimbako naye obululu bwa college bwa ssente owa NRM ajja n'amuwa ebiri gwe n'omugamba nnonda n'agenda ate jjukira ka mugongo nti oli alaba eyamuwadde ssente ayimirira wali amulabe okitegeera kati yensonga lwaki olaba nti NRM yabadde yeetegese bulungi mu ssente administration n'abakulembeze no wansi babadde buli omu agezaako okukola okulabanga mu gavumenti balabaako we balabikirayo ensonga lwaki balwanye ennyo then ekyokunanga nakyo kikulu nnyo NRM yakwesezza n'amaanyi mangi kwegamba amaanyi military forces bululu bungi nnyo bwazze abamagye ne babuyingiramu ne bambula uniform ne balonda ne bajja ne bakuba bannuupu waliwo wamu enalabye nga ba opposition babagobyewo bali ne balonda bulonzi waliwo ne RDC omu we yazze naga mulonde bulonzi ne balonda so forces bakwesezza za amaanyi newankubadde ng'ewamu babadde bali strategic bulungi naye wasinga forces zaalabise nti zabadde z'amaanyi nnyo magye kuyingira mu kalubu poliisi bano baaki ne bagezaako kukacyankalanya of course be balina amaanyi ago ensonga lwaki olaba nti results z'akalulu ako zazze ku saidi yaabwe video gitambuze bya bwongo bino ndowooza nga woobiwulidde abadde agezaako kuviira ku ntono abantu bano bakikola batya NRM okubanga bafuna obuwanguzi obwafunibwa agambye nti kano ka buwongo era nti kibe kyakuyiga omulundi omulala akalulu naddala ke tugenda okuddamu naffe nti tulina okukola n'obwegendereza obw'ekitalo nga tweyongerayo ate era tukyali ku kalulu bakugambye nti bano NRM balina engeri gye bakolamu ekintu era oli agambye nti kyewuunyisa n'okusanga omwana omuto ng'ali mu register bamutaddewo nga agenda kuvuganya yazaalibwa nga 24 ogw'12 2025 tuli mu 2026 mu mwezi gw'omukaaga aba alina emyezi emeka kati naye afuuse mulonzi ali ku kadi NRM register esoma ki register taliimu naye empapula ze zimukkiriza okuvuganya okwesimbawo ziizino era ziraga yazaalibwa nga 24 ogw'12 2025 tuli mu constituency kyeni eno Mityana North tuli Mityana North gye biri mukalulu k'abavubuka wano bayitawo batya wonno ekyalo ero si wano Kitonya kale taliimu register taliimu nati ffe empapula zammwe ze mwatuyetedde zaabo bamaze okufuna ki abakakasa nti bavuganyizibwa ze tuliko ze tugoberera byebyo bano abantu bakola buli kimu ekisoboka okukkiriza bannayuganda nti mu butuufu ekintu bye basobola nti mu butuufu be bawanguzi mu butuufu bakimanyi nti abantu babakoowa naye bakola buli kimu okukkiriza abantu nti be basobola biibyo nga bw'obiwulidde era nga bw'obirabyeko webale kubanga wekuumiddeko NCK TV ate weerabira kubanga osubscribinga orengenga that notification bell sharinga likinga twe tukyalina amawulire mangi nnyo era tujja kubanga tutambula mpola tube nga tukutuusaako naye nga ebintu nga bwe walabye akalulu k'abavuka k'omunnange n'essaawa yakakati abaana ba NUP banyiga biwundo abamu bakyali ku bitanda bakubiddwa emizibu ebintu obiraba
walabyeko ab'ejjinja nga bagezaako okuprotestinga nti obuwanguzi bwabwe babututte ne fact bo basazeewo ne bagamba nti badimandinga buwanguzi bwabwe ne bavaayo kubanga balaga obutali mumativu gye tulaga yo ndowooza bijja kuba biralamuko bwe bali kubanga olinaffe tovaawo